ka TV yasooka ku digital bagiyita HTV. Are you serious? Yes, Horizon Television. Ye yasookera ddala okugenda ku digital wano ku TV eziri local station. Kati HTV eyo Horizon Television bwe yajja neerangirira nti enoonya abakozi ne tugendayo tusabe. Bwe twagendayo tusabe ne bampa. Twabonaabonera ku HTV. Teri kubonaabona kwe nali nfunye mu media. Nga okubonaabona kwe twafuna ku HTV. Ogondiremu obudde eri wadde bakutendereza okuba kashopo. Wamaanyi ne tugenda ew'omusajja nga tayagala mmanya. Oli omusajja yalina nnyini TV nga yabeera mu control room nga yabeera ku kamera nga ate ye n'olumu ye presenter ate nga ya editinga. Nkutumiddeko Mr. Clive Rogers. Kwegamba emiriza abantu 10 yali agikola omuntu. Musajja mukambwe ate nga taddibwamu nga n'ebikonde abikuba ku sete ate n'omala n'ogenda n'oweereza. Twabeeranga ne backdrop eya blue kati nga tolina kwambala kantu konna akaliko blue. Onaku lumu nayambala empale nga ndowooza yali muovolwa bulubulu naye nga yali ya black but nga chroma agirya. Omusajja n'aŋŋamba eyo empale si ya bbulu saabagana bbulu ku seeti ne mugamba mwange eno empale ya bbulaaka n'aŋŋamba eyo empale ya bbulu empale ya bbulaaka naye omusajja n'ayita n'abantu okumanya baali bamutya twalina muganda wange Sam kati ali mu bifaananyi Cash Media n'amuyita Sam eyo empale si ya bbulaaka eyo empale si ya bbulu nti mukama wange ya bbulu saabagana bbulu ku seeti yalabika ddala bbulaaka yali ya bbulaaka naye omukulu agambye bbulu oyinza omuddamu. EDRINE management bakutuusako dine with EDRINE Kawuma Kinarwa. Yoyo omuweereza wammwe Saturday nga 3 November lwajja kuza myaka 12 nga tusanyusa kati nno atutegekedde ekijjulo ku Divine Village Restaurant tusisinkane tunyumyemu tusanyuke anti akikkaatiriza nti yonna mutonzi waffe yasalawo. Abayimbi bangi ne ba-comedians bakutusanyusa ogatteko live band kugemenegera kwera red carpet event lunaku lw'amasanyu nga tusasula emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza emitwalo 3 abange mujja tuwagire EDRINE Kawuma Kinarwa ku lw'omukaaga nga 3 ogw'e11 mu Divine Village Restaurant Erubaga opposite Red Cross nga kiwagiddwa SPC Grain Millers Blessed Toddlers Junior School Canada Fashions Sylvia Auto Parts Master MS Properties Max Media B24 Green Consultant JP Auto Parts Jen Mutatina Hens Foundation Future for Orphans Uganda Paizo Cafe Wandegeya All the Good Days Star FM Busesa Media EDRINE Restaurant and Bar African Starlight Amalala Fruit Drink Kampala State Grammar Mulongo Garments Bridal Sport Divine Village Restaurant Simbaland Vice Cafe Bistro Hawk African Cousin Restaurant ZTE African Light Engineer Douglas Foundation Star FM All the Good Days Yugi A Future for Orphans Uganda NMF. Kubuzaako omulabi wa Brown Skin Events mujje baleko gye mutusaako engalo mujje baleko olunaku lwakatandika oba wakabira babiri eno nga wakazuukuka olunaku lwali lwakatandika mukwano. It was a fresh morning mujje baleko gye mutu akatuusaako engalo mwebale kutulaba mwebale kulikinga kusubscribinga oba oli mupya tolina kyofiirwa wonyiga ku subscription eyo n'oteekako n'ekigalo and you go through our data because tulina content mungi osobola olondamu ekika kyoyagala bye tugenda okwogerako kati real stories real people tulinayo the love seat you can view any category of information tulina shares enjawulo n'abantu ab'enjawulo. Olwaleero omugenyi waffe bamuyita Mr. Adrian Mulawa erinnya lye eryokusatu sijja lyogera ndowooza ajja kweyogerera amannya ge gonna mu bujjuvu. EDRINE Kawuma Kinarwa by the nayagadde okubuuza abantu mpulira bakuyitamu Kinarwa basinga bayogera Kinarwa ababuzaabuza lirina bba Kinarwa but abamu aliwulira nga agambye Kinarwa but kibeera Kinarwa. Which clan is that? Which tribe is that? Ndi Wakobe. Oli Wakobe. Bakawuma babeera Bakobe mwe muli bansereko ate linene eryokusatu nga terina lya Kinarwa lya abenjaza balituuma then n'abekobe kati Kinarwa is my father's name. Wow. Made siruuliranga kaya nade mindos oli wa tribes zeri mu east oba mu west like that. Ndi mwana wa wano nga linene lyajjanga lya just oba sikire oba naye nga the original ndi Muganda ddala
Yes. Bannaye omwami yeyogeredde amannya ge. Aina professionals ez'enjawulo naye ali mu media okusinga. Munnamawulire ku Radio Star, isn't it? Yes. Akola ku Busesa Media. He's an MC officially. Akola ku mikolo egy'enjawulo, hosting abantu ab'enjawulo. So agenda kwogerako naffe, agenda kutuwaako information ku bulamu bwe. Personally tuze kwogera ku ye ng'omuntu. Alina ekibula ekijjawo maaso. Yes, so abali interested mu bintu ng'ebya entertainment, you can pay attention and listen to the person you're going to view or you're going to enjoy ku lunaku olwo. Mr. Mlawa, you're officially welcome to our show, our channel. Yes. Ebale kunchaza. May I get your name? I'm Nahid. Nahid. Simply, Nambazira Nahid. Nambazira. Yes. Eliwe buddu nawe. Mpozi ye Masaka. Nayo mukwano nga mitambazira Tony. Yo mukuba be buddu naye nsanyisa okusinkana. Nange nsanyisa okusanga. Yes. Mbabuuza kuba naye nze EDRINE Kawuma Kinaalwa nga bwe banyanjudde byebyo amwe media personality mbi MC all around MC. Nkola ku events z'abayimbi, nkola ku mbaga, nkola ku jam sessions, nkola ku radio, nkola ku TV. Tokola ku lumbe. Kulumbe. As long as ekintu kyetaaga kwogera, it is my profession. Oba birthday party, oba mbaga byonna mbikola. Hosting ne jam session ya Eddie Kenzo. Ebeerayo buli Lwakubiri ku Federation UNMF. I'm the official MC. Nze hostinga n'ebifo ebirala ebyenjawulo, Divine Village, Big Zone in Nansana. I do PR. Mbadde PR wa Big Zone for the last 11 years paka company bwe yagaddewo. So byenkola ebyo. Twaliza wamu you are into entertainment and media. Yes. Basically. Enyabo. Kale, Mr. Mlawa, omuntu akulaba ayagala manya gwe ng'omuntu gwani? Gowe nyonyola kwonga gwe. They tell you describe yourself. Nze EDRINE Kawuma Kinaalwa gemanya gange. I think I prefer calling me EDRINE. Ndi graduate ow'amawulire. Nagakola mu diploma with Crane Media Institute and I'm pursuing a degree era mawulire. With the Metropolitan University. So natera okugafunamu nago degree nyongera okugakuguka. I'm a parent, ndi muzadde w'abaana basatu abenina. Tebakufaanana. Nkulamba lindako. Nkulamba lindako. Officially married to mukyala bamuyita Namat of Joy. Proud married man. Takweka manya ga mchara. I'm officially married. Wow. Yeah, that's nice. Tizam kumanyi tuwashali abasajja bogera bachala we ngatagamba mutumiddeko yeye manyi. No baba wawasa omukyala nga tomwesiga. Obanga ng'okyala bankana nnyo. But me mukyala mikolo twagikola officially. So wawasa mu kika kyangabi. Mama bange. Era abo kati awo no bwe baba mama then akati baba bako bange nkiraba baba bako bange so that's me okutwalize wamu nga bwe njogedde nkola ku Star FM nkola program enyonyi enkeze Monday to Friday ebeerayo ssaawa emu mpaka ssaawa 3 ez'okumakya ne ku Star TV featuringa mu Akawungeezi Express. It's an evening show buli Lwakuna nzijja ne tukola analysis ku music because mubaddemu okumala ebbanga kumala ebbanga erimala era nkulaba yo oli mu jam session eri mu Big Zone eyo nawe nadiringayo bayimbi. Yes. So Mr. Mlawa, Mr. Kawuma. Sorry Kawuma. Kanguyita Mr. EDRINE kubanga amanya g'ekika tujaga kyamya galeke mu respect yago. Omuntu yali yagadde okumanya family emova abazadde abakuzaala abanzaala. Yes, nzalibwa mukyala Namudu Eva mukyala wa Nkima ayanzaala akyaliwo omulamu waali yawangalira Namuŋonaawo n'omwami Kinaalwa Halosius. Yanzaala yaliko chiefu
mu bitundu ebyenjawulo mu Kampala wano chifu e Kasubi najja Nankumbi Nankulabye be ba chifu edda abasajja abagabanga tiketi z'omusolo abo nga gwe baziwa gavumenti gwe wanegamba mu kitundu kino abasebe twayitanga oba bami ba kabaka oba banjawulo ono yali chief mu government setup babayitanga ba chief abatwala emiruka babayitanga ba chief so yatwalanga omuluka gwe Kasubi Nankulabye Namungona najja Nankumbi n'ebitundu ebirala kusinziira ku gavumenti gye kugabye but bakolagananga direct ne KCC yali mu ya Buganda yali mwene ya government yes His Excellency actually yali mu KCC before KCCA it was Kampala State Council mwe yakolanga as a chief yes so kusoma kwawo kukulako okusoma kwange nakukolera primary nasari wetwasomera bazimba waket but nasari primary nagisomera masomero ag'enjawulo naliko mu Stella Maris so kati wali Stella Maris waliwo essomero baliyita Namungona High kitagata wetugamba mbu go back to your nursery school or walk to Jinja era ajinja lyavaawo nempitako mu Kidaleme preparatory school Namungona because nakulira nnyo mu Namungona awo ke katundu kangaawo wetwakulira netwayavulira ku chorus tetulinga mu ab'ebuddu chorus mu Musanze Kampala but tukulidde wano munnange yakwewuunya dayida so Namungona awo ku Kidawalime nenvaawo nenjoyininga nengendako emiti yaneeyo mu kitundu bakita Kikonge waliyo Sese Primary School nenkolerayo P5 P6 eyo life yekyalo eyo nenkomawo nemalira ku Good Times Kawala life yekyalo tujogereko katini life yekyalo byali bitambula bitya bingi byenzijukira mu kyalo betumisinga wano mtu atambuza bigere mailo wezi nze mwana wange natambuzako ebigere ng'olina ova Ekikonge mu tawuni oyambuka ogende Sese Primary School gye liri bali ng'otambuza bigere nga bw'obeera ng'olina engatto naye banzalidde Kampala naye nga bw'ogenda eri nga abaana basinga bali mu bigere kati ate nga gwe alina engatto feeling out of place oli old man out nga okufitinga mu society nawe olina tambuza bigere okitegeera eno netusunulako okusomero ng'olina kumaala busa obusa bw'ente nga muba omikisinga mu ttaka awo tuli mu around 2023 awo abantu bali bakyasiiga nakati bikyaliyo munnange nakati bikyaliyo masomero bagamaala na busa okulayika nga balwanyisa envunza n'enfuufu bagamaala n'obusa ne tubeerayo yakututumanjeyo mukonzikonzi ne munoga mukonzikonzi ne mukola enjeyo ne mutoloka ku ssomero ne mugenda mu mafene walulumisizako fene n'amannyo nalaba ababikola naye yes kati ffe twabikolako essese eyo ne tusiibako mu nnimiro kati olongolokolo classes teri oba musoma kumacha no osoma kumacha tusoma kumacha then omuvaayo olweggulo mujja muwalampa emiti gya fene gye musanze because twatambuliranga mu group basimbe kubanga fene waawo twamulira ddala kubba bikajjo by'abandi mu ssomero eyo ntwalayo nnyo mu kyalo ne tulimira ddala kati eyo mu kyalo waliyo ani naye mu kyalo nali mbeera ne jjajja oyo yali senga wa mami wange but nga tumuyita jjajja era jjajja kisirisa nkutumiddeko nnyo abantu b'omu komiti ya Narod Kikonge awo ebitundu by'Ekikonge awo mbatumiddeko nnyo jjajja wange yakolanga ku ssimu zino landline essimu eza MTN mwe baateekanga kaadi n'okuba essimu bakuwa mu units ebyo byali bazimbye nga kiringa kye batadde ku kisenge kolobox ndoza wetwatandika wekyatandikira ekigambo kolobox kwe yakolanga nga yabeera ne kaadi nga kati oba oyagala kukuba essimu ng'ojja oba na nusu 5 n'omuwa n'akuteera mu unit ya 5 n'okuba weguzigwerako okoma bayida ebyo byasigala ndoza kati masomero masomero wetwasomera like high au primary boarding school ng'olina kusasulayo tobeera nti na simu n'ogendako
okuba essimu naye nga kibox kiri kukundi kati jjajja wange oyo kisirisa kwe bamuyitanga kisirisa jjajja kisirisa gwe nabeera naye ekikonge eyo gye nalabira experience n'osiiba mu nnimiro wali oliddeko kasooli yekka ekyemisana nga mugenze ogenda mu nnimiro mulima for the full day ne muteekako ekisefiriya kya kasooli ne mufumba ne muteekako ne caayi sukaali muba mwagenze naye ne mulyoka muli akasooli ekyemisana ne musimayo amayoni ge bayita kopa oba omumanyi obwo bugumu nga mukomawo nabo ne mubufumba ekiro ne mubuliirako omunnyo n'ekikopo kya caayi ne mwebaka olwo ekyemisana nga kiwedde. Better life yali ngange eri difficult naye bulamu bwali healthy olya organic food yokka temuli butto olunaku olubazeeko oba ne mufumba ebinyeebwa byonna because twabirimanga nga obifumba ne mubirya ekyemisana ntamu namba ebyampogola yes so like obulamu bwekyalo bwebutyo bwakutambula so byebimu ku memories zenzijukira mu kyalo. How was the transition from town? No transition, I think byakubeerera bitya mu ntandikwa okuva no bw'obeera mu community bwetyo ogimanyiira nefuka part of you nebanga nga si problem nga bwe bulamu obwa bulijjo. Ebbanga eryasooka wali tomisinga mu kkono gamba nnaye Kampala no eri gye tulya ku mugaati of course oba olina obimisinga naye byoba ogenzeemu tukanooguma okitegeera tukanooguma n'omanyiira nga kati olina okubifeesinga nobifeesinga n'omuvinga naye era kasita ndooza bajjajja batera okuba ne laavu ajjajja yalina laavu but era nga mukambwe ng'alinayo omuggo gwe baguyita mugoba mmese gwe gwagobanga emmese bunju naye nga bw'agugjayo bw'ati ng'olina omusango gwozizza gukuba n'abantu ng'era bwe guviirayo omanya obuzibu buzze. So yali loving ate at the same time nga mukambwe nga talina kyejo ngere bwe tewali mulenzi tewali muwala nga mwena mukola emirimu gye gimu era okufumba emmere nkumanyi okusiba emmere nkumanyi okuwaata nkumanyi kusaanika mmere nkumanyi era kati mwebasire queen oba tomanyi okufumba aba ku buzibu kubanga kati omuntu okufumbira omuntu amanyi wabawaawo comparison y'amaanyi agamba ono byafumbye kati lanze so biki bino no definitely omuleka n'akola paati ye because okufumba kati ebeera paati ya mukyala omulekera n'akola paati ye oba birungi oba bibi byaleese you just admit no oguma wano wakain by the way omulala atagambirawo naye leero oba obutungulu bungi bunzaali wataddemu bungi ampozi ng'ogambye nti kati atangaala nnyo sanga omuntu nga yeeronda olugezigezi olwo siruyina nnyo siri muntu wa lugezigezi ni muntu agenda n'embeera nga bwebezze ofumbye bibi ngamba oba omunyo gubuzeemu negana nina omunyo gubuzeemu leero oyinawo nyongereko twongeremu oba tekisobola kukyuka n'ogenda n'ekyo nobeerawo just to keep peace kati awo wetuddayo ku bulamu bwe omukyala awo klasiki gye wali ebyo byonna byo byabeererawo wasomerayo omukyala naliyo from namalayo ndooza emyaka gyalinga 4 naliyo P4 naliyo P3 P4 ne P5 so nvaayo P5 nga dadi atukimye okomawo e Kampala namalirayo P5 ndowooza nenzija P6 all that time nga tovaayo kudde eno kulaba ku bazadde bo no mami ye yajjanga n'atukyalira ajja n'atulabako n'amala n'akomawo e Kampala naye nga ffe tetukomawo eno Kampala twabeerera ddala for the 4 years P5 nvaayo bwe tukomawo e Kampala then ndyoka njoyininga Good Times e Kawaala Good Times then je namalira P6 ne P7 but era nga ndi waddalo nnyo mu ssomero era ndooza abasomesa ba Good Times awo bakyanzijukira ne headmaster Mr. Mpaji musajja wa Kabaka bakyajjukira records zo naye eddalu to an extent ng'otuuka ne ku ssomero mami n'akuteekako ekitabo nga buli lw'olinnya mu ssomero class teacher aliro sayininga nti wasomye ku olwo ng'amanyi oyinza okukoma mu kkubo twakomanga mu kkubo n'okuba sakala ebiseera ebyo nga tugenda mu firimu waliwo serwe yali ekutta akati bagiyitanga Smallville we yakwatira akati Smallville Lost
24 seasons that is biri etaano biri mukaaga awo. Smallville zakwatira akati, One Tree Hill, ezo zonna series zafuru ekifaananyi kyabwe ankadde nnyo. One Tree Hill, ezo series nga tuzagala nnyo ziraba ne musiiba mu firimu watolokera ddala ng'era oba kutubogera ku ssomero sente ze bakuwadde n'osiiba mu kibaana kya firimu olunaku lwonna mpaka ssaawa za kuddayo waka. Oba ne mutambula ne mugenda ne musiiba mu Makerere eyo ku swimming pool y'e Makerere University. Kati nga mulinga bameka bannaye confidence twabeeranga mu gurupu y'abantu nga bataano. Nina mukwano gwange bamuyita Namakajjo George we twakolanga eddalu kati ndowooza ali Canada. Ali Canada ndowooza. Seru yange Jime mwali musuubuzi mu Kampala. Mwali balenzi balenzi gurupu yali ya balenzi. We twakola eddalu era ndowooza it is a miracle ne mami wange okuleka nga yalaba nga malako P7. Otegeera. Wali serious stubborn era primary yange yali ya ddalu nnyo. Twakolera ddala eddalu era emoko twazirira ddala nga ffe basaha abaakyawa mathematics. Nga mafi twamukoowa nga Mr. Mayiga jjade mafi M noga leero olutalo luzze omulundi gwo tewakubonyabonyako olutuuka bwoti okumala mpogo abakutuukirako mpogo wa 5 noyokootagala nali nakyabwa mathematics nga namukyawira ddala ngera osomesa mathi wajja. Actually to date the subject is ekintu kyonna ekirimu mathematics sikyagala. Ndi ku university naye osoma economics oyo oluusi ali comparisale naye ng'era olaba ntali mu kamathi kangi okola ofa nnyo ku side ya theory ebibalo bino nga bikuzannya nnyo but twayita ayitawo P7 ogikubye bwotyo bwotoloka tugivaamu bwotoloka bakuteekako ekitabo mami wange yanteekako amaanyi mangi era mukyala Namuddu Eva Joli nkwebaza ateekako amaanyi mangi but bwe twamala P7 nenjoyininga secondary ate awo nentereera. Secondary yonna nagimalira Kasubi Secondary School. Ekimanyi waliyo kavaako awo vacation mwezi oba gubiri vacation najimala wali oyina eri wano vacation wabakoleramu vacation najimala nsomesa nasomesa tulina essomero lyali lya ssenga wange lyali Namuŋŋoona awo nga nsomesa P2 P3 wali wenkana ojja gwasomesa banno ate abana ba primary babeera bato kati nze teacher naliko teacher actually vacation ya senior 4 ne ya P7 nabimala nsomesa atusomesa of course ebintu bya primary byangu nnyo okusomesa abaana. Kati ngosomesa which level to which level? Somesa science ne primary ne upper primary. Nasomesa P1 P2 ngobasomesa SST nobasomesa ne English nobasomesa ne era wali mu theory mathematics nga tokwatayo nenga bino byangu kubasomesa because English wa primary mwangu kitegeeza kati wali otandise olaba kasente naye nali nsasulwa. I don't remember kunsasula ndowooza baatuwangayo just kasente engeri gye byali byassenga wange nga appreciation nga bikuuma bize tewali nnyo salale eri awo. So you just did it because maybe wakirina mbuzibu? Sakirina mbuzibu nga sina na buvunaanyizibwa n'obudde weebuli ate nga ndi proud okuba nga nze amaze P7 nate ndi teacher w'abaana mulamba. Alina kubuuza you traded your movie and friendship ne banno mwanjere ku kyalo mutambulemu n'ogamba kagende nsomese. Kangene nsomese so ndoza ndabe ekyakutwala swagga omusomeso vimbamu oli teacher w'abaana. So vacation nagimalako nga ndi teacher mpozi n'okuzannya emizannyo between P6 ne P7 nabikolanga ng'oluusi bwe ntoloka ne ngenda nzannya emizannyo. Twalina ekibiina kyaffe bakiyitanga State Comedians. Kyali kya Mbereju n'endigaye. Mbereju yakolanga ku Radio Simba emabega kaawo. So twazanyanga nga zanya n'endigaye nga ndi part of abaana abo abazanya naye mu kibiina kye.
era nga tugenda tukola tuwa wiki namba ne mugimala eyo Busoga twagitabaala nnyo eyo Iganga wali omwala eyo baguyita Bukungu oba wali otuuseyoko ngoma ujinja nenengerayo Mbale weninga wenaka Busoga munene nnyo wali obayita Kidera eyo Sabeeyo owulirayo wali Obuseesa Kamuli eyo yonna bitundu ebyo natwabizanyiranga nnyo emizannyo n'embeera ezo trips ze mwakolanga nga you paid ebyensasula nga bizibu yes batulabiriranga nga batuliisa naye ng'ebya payment bwe mukola wano ne bisala bayinza omalayo ne wiiki naye nodda nga tolina yadde 10 nga zokolawo zoolya so ndowooza ebyo ne binkyaya ne tours ezo z'okugenda safaari ebyo bonabona nnyo nonya wakusula tomanyi mbeera mugwa mwenna oba mupangisiza rooms we mugenda okugwa ne mugwa ne mukama wammwe awo muvaawo enkeera ate ne mutravelinga mugende walala ne musiba ekideeya yakusula kideeya tewali tent ebiseera ebyo munange nno eyo teri bya tenti teri holo tezabeerangayo era abamu ku bantu abakoze ennyondo tours ndowooza be ba Eagles production abo bazikola nnyo neolaba Misaki yazikoowa naye naffe twazikola ne zintama tovudeyo na sente musula bubi bintu byakusiba kideeya enkuba n'emala etonnya nga kwolosye eyiise ng'ejja bakuba so byabanga byakutetenkanya nnyo holozi zaabanga ntono mu byalo eyo kachawo ebyo byo bivaamu otya wakera kwezi kungasha mugamba wange no natukeseranga kusoma bwe nagenda mwezi 1 then nga sina bwenkikwasaganya nga banjagala ate nga abazadde bagamba sokomala okusoma olyokodde mu bino okitegeera sokomala osoma olyokodde mu byokuzanyazanyaawo so S1 joininga Kasubi secondary olimanyi iringanga olaba Kololo banja bayitayo oba naye wali obaddeyoko amasomero nga gali sounding because of the way abaana abaliyo ebintu bye baba bakola Kololo aba relative yasomerayo naye Kasubi era owulira abazadde abamu agamba nze sitwala mwana wange Kasubi wabangayo abaana ab'eddalu bangi naye nga waliyo head kyaffe bamuyita Mr. Lulibe Charles Mr. Lulibe nga mukambwe era nga buli mwana alemye mu masomero gonna agasinga nga bamuleeta Kasubi abaana ab'eddalu lyonna Kasubi bakambwemu ab'eddalu babeerangayo naye nga of course bakambwe nga bakushapinga nodda mu line so ne mami wange yasalawo bantwale Kasubi secondary nembeera yeeyo Kasubi mu S2 nenonda kamera awo mu ssomero wenalonda kamera etabunene obwali obutono obwina eriiso wano akasa akatono wano batwazitanga yashika kali kavaayo oba teraitekanaavayo nga kabeera kuli tevaayo nga kabeera kuli already kali staka kuli kika kya yashika awo netandika okuba ebifaananyi mu ssomero nemba nga nze kameramani w'essomero mwesi tu kati nga tofaayo okubuuza kamera yaani totidde kuddamu bbi ze nabyo opportunity nyabo eyokola sente omuntu anaanga nga walanga bukyali nga ndabyo opportunity ya sente netandika okuba mu ssomero awo yonna actually kalwe yange yonna nagimala nkuba ebifaananyi ebyo nagimala nkuba ebifaananyi secondary nankuba ebifaananyi that was senior one wawolondera kamera eyo senior one mwana sinya na bakyali mu katengo naye mpozi go wali otambudde of course nga mbeera mu bantu abakulu nga ni mujagujagu nkuba ebifaananyi S2 S3 awo wonna kati mu S3 nenfuna kati because nali njagala nnyo okubeera stande mu limelight nga bwe tubeera ku chaachi nwana okulaba nga nze nsoma ebirango mu chaachi kubanga nasabiranga nnyo ku St. Kizito St. Kizito yabeera mukwaya ate mukwaya nalimu ne mukwaya nga nnyimbira ddala nga buyekyetangamu entertainment wali wonna nenyigawo kakiba nga kirimu okundaba nga nenyigawo okitegeera kirimu okundaba kasaka obutaala nga mu chaachi nze nsoma ebirango nga ndi ne mu St. Peter's Choir enda mungonawo ku St. Kizito then ate nga ne ku ssomero ndi ne mu choir nga ate nze nkuba ebifaananyi ate nenyingira ne mu nkoba za mbogo nkoba za mbogo yavadde nkoba za mbogo that is kubanga najoininga 2006
26 we nabeerera mu bwe namala P7 27 28 Nkobazambogo yaliwo definite ate nga yatandika dda ndoza yatandikira nnyo ku ba mafias Mpuuga abo bwe bali amakerere be batandika mafias Mpuuga honorable Mwanga Kivumbi honorable Betty Namboze generation eyo be batandika Nkobazambogo. So then it went into Buganda. Yes, era kyabaganda kibiina ekigatta Abaganda. Kibiina kyava like onagamba CBS Peusa tumanyi it originates from Buganda government. Ano Nkobazambogo bakitandika nga kibiina ekigatta Abaganda ku University Makerere. Then nekiranda mpaka kijja ne kiyingira secondary ne kijja ne mu primary. Buganda government bought the idea because it's supporting a culture mubeera mu kweyigiriza byammwe bya Buganda nga olaba basoga nseete kyabasoga beyigiriza lusoga n'ebikwatagana mu culture. Yes. So okutwalizamu wali active student. Very active. Primary. Yes. Very active. Awo wonna gwe ng'omwana ng'osoma kubeera ki? Naye njagala kola ku radio, kola ku TV na kubeera celebrity. Gwe tewayagala byabeera pilot, dokita, engineer, surgeon? No, from day one njagala kubeera celebrity. Era kati nze natandika okukola ku radio mu 2009. I think 9 when nabeerera mu S3. Ne ngenda waliyo radio. Yes, waliyo radio bagiyitanga Tiger FM. Nabweru. Kati walingayo omukulu bamuyita Damasi. Kati na media nga nsoma ngate bwenkola bwenyukayo because bampa omulimu ku radio ku Tiger FM nayitandika okukola nga buli lwa mukaaga nga nkolako program bagiyitanga abaana beeka nga tukola ng'ekola mawulire g'aba celebrity. Actually ffe bamu ku batusokera ddala okukola amawulire g'aba celeb nga program before zino anikati live wire ffe twasokera ddala okuzikola ezo twakolanga abaana beeka ng'ekuwa amawulire agabagabaddewo emabega 2009 awo nga ndi mu S3 kati nga kusomerera ndi w'amaanyi nnyo nga ndi serebu okitegeera yali serebu. Abazadde bo bakiraba batya tebateekawo babeeranga proud as long as I'm in school. Okay. Nga bote bakinaako buzibu kola ebibyo byonna kasobanga oli musomero. Agamba togenda kwata ku 10 yadde okukola ng'okyasoma. You get distracted. Ojatandikola ng'okusoma tekugasa. No, kati mu secondary na focusinga. Because kati nali ndaba byenjagala okubeera nga njagala bituukako njagala obulimu bwange ofune professionalism. Yes. Okay. Tiger FM buli lwa mukaaga nga bwensoma. Meaning wasomanga okuva ku Monday paka Friday. Ebiseera bye wabangayo Saturday lessons eza half. Saturday zabeerangayo naye nga tuvaayo mangu. Anti ngolo musomako ku macha paka Saturday kati nga Saturday program yabanga ya saa mukaaga nga olusu sisoma. Okay. Nga ndina ogenda okukola program nga naye nga nekusomero bakimanyi. Nti onakola ku radio Saturday tubuleka agende buli musomesa atakutawa waka nakubuuza enta wakaalibwa ebya weekend nga sikirimu okitegeera so nga kati nkuba ebifaananyi ku church ne ku ssomero ate nga ndi presenter ku radio ku Tiger ebyo nkyayagala kubuuza walabako omuntu abikola n'omanya nti wenkikuba nina kubeera bwe nti wango wezi anti mwabanga mu bakameramani abakubanga ku ssomero abajjanga ne bakubanga passport ne bakuba ku rivers party zituwa abakameramani beddayo nga bakameramani osooka looza osooka kwetereza olina kuba short emu nga eriko original because twakozesanga film kati film tezikyaliwo bwezo gyeziri ntono naye nga twakozesanga film olina ogiteeka mutera bakasana ayo ino making sure ogitadde mu bulungi kubanga bwetanyoweramu eyinza obutatambula bwetatambula ebifaananyi byonna byoba okubya ebiba tekuli film ke kanina akantu ketuyita kebali bayita negative. Yes. Kati film abere mabega bakastikingako namba empanvu yabeerangamu ebifaananyi nga 36 okitegeera then nga kati just bwoba ofulumiza ekifaananyi osalako ka negative n'okiteeka emabega so ebyo byonna nabikubanga kati nga buli kifaananyi okikyajingira sente akikubiranga 10 kati ng'ogenda eri ku venue nga tubireeta nga tukuba kusomero muzi parties n'okuba abaana n'okuba group zaffe abadde eka akasaba kusasula then n'obireeta mu town twabyolezanga washeti gayiba muyindi
bamuyitanga Sheti nga tubireeta ntubyoleze wa Sheti then noddayo n'oligaba omuntu omukalabakala kati wa Sheti wategeerayo Sheti obuuza bakameramani mubyolezaawa because bafuuka mikwano gyo ebiseera byo tewalingawo bintu bya competition nga balaba akalimojja kayoola competition yabeerangawo naye nga tebalina kyakkola kwanze nabeeranga mu baana nsoma nabo bakasitoma nze mbeera nabo okitegeera kati nga kinyanguyira obikuba then ne baklayant tebagubula nobeera ne ku kyalo n'otambula oyambala kamera yo n'ogyambala mu bulago n'otambula ku kyalo bakola ne kamera ne bakuyita kameramani jangu okitegeera awo bakuyitira oba olinagenda nayambala engoye ze ezikyala n'omukuba ne bategeka omwana ne bamwambaza n'omukuba ebifaananyi n'obitwala ne bimala like 2 days n'obizza sawo wonna senior 1 senior 2 camera person senior 3 senior 4 awo senior 3 wegase ku radio Tiger yes nenjukolako paka senior 4 era nga nkolayo then awo kati era ne mediocre nganga kubanga buli kiro nzijukira okukola ku labamba walinga ebbaala bagiyitanga labamba ngona kati baku labamba yenankulabye eyo mpya kati walinga labamba yali namungona yasooka namungona yasookawo labamba ne waddawo muzanzi kati bbaala yavaawo naye twakolanga kati ebiseera ebyo generation eyo abayimbi nga Gravity omutujju baali batandika butandisi Gravity that's 2000 around 8-9 kuba kayimba kaikenzijukira kenasooka olaba nina swaga naye kakadde ka 2009 yawo 2009 and 10 around there obuyimba bwaliyo naye nga TV bubeerayo nga silver star omanyi omuntu aba akola music we naye nga si star nga temumumanyi naye bwe yakuba Walumbe Zaaya nga akoze remix awo ensini eryoka etandika omutegeera naye nga buli nina swaga bwe bwasookera ddala eri I want to be a billionaire n'obulala Gravity Maro Jostede Victor Kamenyo awo nabali batandika butandisawo na emu ku tiimu betwabeeranga nabo Eddie Kenzo oyo naye ebiseera ebyo yali ndowooza naye yakavaayo so ereeyo we nakoleranga ku labamba nga MC awo nga tuddukanya ne Jordan Majestic Cloudy bapromota awo be baaliwo awo ebiseera ebyo so nga mediokinga okusoma okuba ebifaananyi n'okukola ku radio ne MCing so okuyingiramu eno entertainment ebyabayimbi bikiwage atandikira ku labamba nga MC yes nga MC nakolanga ne Jekaki band abajekaki yes wetwasinkana walingawo Friday band night ngekubibwa Jekaki erimu mutabani wa Peterson Mutebi Cliff Mutebi then ne Jemba Dandalu abatibe bakubanga Jekaki band ne baziza ziyoni awo baali bakuba gitaawo naye awo Azizi ndoza yali yakoze nkumira omukwano nga yakamukola nga yakajjaawo so ereeyo nga obeera mu band eno ate n'obeera ne mu celebrity night how old were you to handle all this the brain because me I was born 1992 ati awo bagattagatta mulabe how old I was but nali ndowooza nali mutiini nali mu 16-17 omanyi omuvubuka anabaako kyaba omuntu okubanga you're stressing that much no it was a war of becoming a star because nali njagala mbeeri bandabyewo walimu element y'okubeera so like hunter omuntu nga no definitely olaba okubanga akola ebintu eyo age 16 abasinga ne basita bonna abaliwo kati at 16 years 15-16 abasinga baba atandise okulaba omuntu nti kati ayagala beera kino bwekuba kuyimba aba atandise bwekuba kusamba mupiira aba active nnyo mu mupiira okitegeera talent gy'oyagala ekyeba ekusika nnyo so you didn't find any hardships I was young naye nga mbalimu nga nkola nga kyenkola nkitegeera akasente wali ofuna emirimu ndaba mingi kati awo oba tofuna sente but because of passion otandika career
okitegeera because oba otandika teri akusasula oba otandika oba onoonya kubeerawo because ku radio tebatusasulanga nga tukolera bwereere but ng'oli proud nti nkola ku radio of course ng'eno ebifaananyi binfacilitating okumpa akasente then eno MC nga ne wenkolera bwereere nze kimmala kastompa stage ne tukolera abantu okitegeera era yemu Mariachi MC Mariachi yali atandika Vampire, loudspeaker, Maulana and Drain, bona bali batandikaawo nga bali mu kuzannya mizannyo. So eyo na generation esinga eriwo twali tutandika butandisi. Tubalabye wano George Kumbe. It is a journey. It is a journey okubako kyo music club nga bamanyi be batono. Abekitundu be bakumanya okitegeera. Yeah. Gyetwatandikireyo. Nemala senior 4. Nensomesako awo era nga tebatusasula bulu kati senior 4 vacation najimala nsomesa nga wenkuba ebifaananyi byange naye nga kusomesa tekumpa bulungi sente nekomisa nenkukyawa naye akalero nenkukyawa netuyingira bwe namala senior 4 nenjoininga senior 6 nayo nagijoiningira mu Kasubi secondary nenfuuka head boy wa Kasubi secondary 2011 2012 when amalira senior 4 senior 5 senior 6 Kasubi secondary nazimala konze head boy asomerayo for the 6 years ngandi awo Kasubi wali wagumiikiriza nga nabo bakugumikiriza nga bantegedde of course ngandi mwana ali active mu Nkoba za Mbogo tufuseeko chairman wa Nkoba za Mbogo nembeerako time keeper awo we namali senior 4 nganze time keeper w'essomero atandikidde eno ngo omuntu ali strategic tabuukira kinene sokereno tandikira eno wansi nojjanga studying ebintu so 2012 nemala senior 6 kwegamba career wagitandikira eri wansi okyali muto ojja oposhinga okola kitegeeza kati tebya watuuka eno let's say wambira nti kati okay this is it I'm focusing on this the field wali ojumanyi at least half of it nalinjimanyi era nga leba players nawo lagana kyekyokola yes because when mala senior 6 then nali musambi wa mpira w'amaanyi kati big zone nensayininga awo ne banzija kulabambe namuŋoona 2012 nenjoyininga big zone kati awo wembalira nti natandika career serious because awo nali ngenze ku musaala nga batuwa 212 ndoza nga bampayo emitwalo nga 25 nga mingi nga nyingi ate nga sirina bizibu okitegeera sirina baana sirina mukazi sirina bwenfa anta wabamu batandikira olowooza kulabirira mutowa okitegeera so wenjoyiringira big zone nga MC waabwe ate nga PR waabwe so from 2012 nemba nga nkola ku radio ku Tiger ate nga nkola ne mu big zone Nansana. Kitegeeza eri akalimu wakasigaza ku Tiger. Ku Tiger yes, nakasigaza. So those are how many years down the road ngo bakolera without payment? Kolera emyaka nga 6. Paka akadiro Tiger batugobayo ndowooza government yaddamu buto okulisha folinga ewandika abakozi abapya. Kati awe twadde nga tulina okuddamu okureapplyinga. Awe twaddamu okureapplyinga ndowooza awo ate ne batusuula. Nga anti wali tonabandowooza funa bipapula. Nali sina bipapula, yes, sina bipapula. Nali just nina certificate ya senior 6 yokka okitegeera so awo bwe najoininga big zone Nansana mu 2012 kati netandika okubala career okutandika serious tukolaawo emyaka gye gyonna ntuze tukola events ez'abayimbi bangi abatandikirawo ba King Saha show ye yasooka mulirwana nze yazikola nga tukola drive zino ezigenda ziyimba ebizindaalo ababera mugenda mulanga ebyo ne tubikola emyaka egyo gyonna ng'okola ne mu club dance force bwetandika show bwebeerayo ku stage nga nze kati nga nze nzijjamu okulanga programs ez'ekifo. That name is familiar to a certain TV station. Dance force show yaabwe but dance force means
session eyo abantu babeera mu club nga they are just dancing tewali kigenda maaso tugambe oba bano bafuna just kigambo kya ndowooza kigambo kiruddewo because mu club waliwo session eyo ya dance force ng'olese wano abantu we batandikira okujja waliwo time eyo saa 6:78 nga kanti endongo ekutta akati abantu bazina kati gye bakijja ne bakireeta bakiteeke ku TV. So tewali yabba munne tewali yabba munne it's an open word. An open word. Okay. Madam Iya, this specific show in a club. No, it just session here twagiyitanga dance force. So kati awo wonna okuba mu club okukola MC ne ku radio oyakye nakuta radio yali tena kati bwe yatuuka netutandooza after like ndowooza mu 2014 awo nenvaayo nenjoyininga Life TV Life TV ya Pastor Tom Sembera nenkolayo for some time nakolanga program egandaalo era nga nkola amawulire g'aba celebrity ne music n'okukyaza abayimbi. Religious TV? Yali etandise okuba sakula. Kati ekyanzijayo nga kati pastor bamuvumirira mu church lwaki TV yaffe ate kuba sakula music biki kati n'akyusa ate n'agala kati ate tudde mu gospel. Kati ate nga saagala bya gospel ebyo nga tebinkolera nga bimbowa kuba omuntu avudde ali mu kilabu okubye gospel kati eyo nenvaayo bwe navaayo awo era netuuka nga kati tuyingira digital TV ziva ku analog bino ebya eriyo tuyingira digital kati TV yasooka ku digital bagiyita HTV. Are you serious? Yes, Horizon Television yasookera ddala okugenda ku digital wano ku TV eziri local station. Kati HTV eyo Horizon Television bwe yajja neerangirira nti enoonya abakozi ne tugendayo tusabe. Bwe twagendayo tusabe ne bampa nenkolako program era ya mawulire g'aba celebrity ng'olozozani kati tezinnajja ziraivuwayo ebiseera. Ani yali mukama wange atwalina madamu yakolanga mu Star TV omwo ate n'amala ne bakola TV eyaabwe bamuyita Clive Rogers ne Valentine Kasajja be baali bannanyini yone twabonabonera ku HTV teri kubonaabona kwe nali nfunye mu media nga okubonaabona kwe twafuna ku HTV obundiremu obudde eri wade bakutendereza okubaka oli w'amaanyi ne tugende w'omusajja nga tayagala mmanya oli omusajja yalina nnyini TV nga yabeera mu control room nga yabeera ku kamera nga ate ye n'olumu ye presenter ate nga ya editinga nkutumiddeko Mr. Clive Rogers kwegamba emiriza abantu 10 yali agikola omusajja mukambwe ate nga taddibwamu nga n'ebikonde abikuba ku sete ate n'omala n'ogenda n'oweereza twabeeranga ne backdrop eya blue kati nga tolina kwambala kantu konna akaliko blue. Olunaku lumu nayambala empale nga ndowooza yali muoboolwa bulubulu naye nga yali ya black but nga chroma agirya. Omusajja n'aŋŋamba eyo empale si ya bbulu saabagana bbulu ku seeti ne mukama wange empale ya black n'aŋŋamba eyo empale ya bbulu empale ya black naye omusajja n'ayita n'abantu okumanya baali bamutya twalina muganda wange Sam kati ali mu bifaananyi Cash Media n'amuyita Sam eyo empale si ya black eyo empale si ya bbulu nti mukama wange ya bbulu saabagana bbulu ku seeti yalabika ddala yali ya black naye omukulu agambye bbulu oyinza omuddamu tosobola kati eri baali bagiranga naye tomunenya nakroma agirya omusajja banna naye anyway yatwayigirayo ebintu bingi ku HTV naye yali mukambwe nnyo atayagala kumanya ye muntu akuvuma ate n'akuzaayo ku seeti immediately kati ng'ojja kukola show nakolanga Sato Cruise ku HTV nenkola ne baseline nga gye tukola emyaka egiwerako awo twatambuza HTV mpaka we twalaba nga tetujja kumalako omusajja mukambwe nnyo ne twegobayo yali mukambwe nnyo yali mukambwe kati ng'obona obukambwe babukuteekako with it comes with payment nga tosasulwa teri facilitation teri musaala but olwokuba oyagala olwokuba oyagala okukola nga ojja kuguma okole because ebya media bino ebyaffe bya passion
Yeah, indeed, naye mama. Kati eringa MC obwa MC bunsasula sente. Kati nga I don't mind. Tuza kirungi omuntu yaligenza okuba mu media. Nga you're not putting your all brain with money. Ngojitade mu media. Eri abasinga abaana. Okukola yes with passion naye. Abasinga bakyakolera bwerere. Banji. Bakyakolera bwerere. Era bwofuna media house esasula. No kati wano tulina media ezisasula ndowooza tuyinza okubanda bukedde esasulamu abamu UBC NTV ne NBS ziri nnya ne tulina channels mmeka ne Salt ndowooza ewamu ne BBS ewamu abamu ezo zirina zi mother channels. Yes kati bwe ziba nga ziri nga channel 7 ne tulina nga 10 media stations impitirivu but ezisinga abaana passion ye ba driving abasinga no opportunity endala ezijirako yes n'abantu bakulaba ofuna address obeera ne commanding power kubanga olina media connections bikuyamba. The other things that come with media hold you with it but it itself so bwenva kw'ekitivi eyo nakolayo ebbanga but station management neeremererwa nebalemererwa TV negwa n'obukamwe nga bususse nga ate tebatusasula ogenda laba ohasolingira bya bwerere weteekamu engoye weteekamu transport uyo bulu bulaka ate olina kwambala lugoye lwa bulaka tolina kwambala green kati nga chroma jadulya kati ng'onoonya colors endala ate nga lolina kyofunamu. Kati nenkowa TV dengamba kati bya media mbikoye tebisasula tebatuwa sente kati atenga neno okuyingira ezisasula kizibu ochegeera nga kizibu penetrating kuyingirayo then na unembivamu nenconcentrating ku career yange ya MC. Kati ngambera ku big zone yawo nga wenkolera nga ndi PR nga mfuna omusaala gwange nengatako shows endala zonna ezibazize ez'abayimbi eziri outside ne club okitegeera so bwentyo tujja nga tutambula then eyo gye bansanga nga ndi nali ku Divine Village erubaga eyo omukulu honorable amanyire Tadeo ye yansanga nangamba okola bulungi nnyo njagala kuwa mulimu nti mulimu kinti na radio tulina morning show twakagikola ne bampita nenjoyininga Star FM. Mukisa gusanga yetegese mubiri yali around 2017 awo 2017 yeah nenjoyininga mwagamba you join tewagana asagana because of course wakafuna second thoughts awo nolowozaamu bagenda kungamba ndalowozaamu nga kigenda kunzibuwalira mu ngeri emu nti kukeera ate nga nsula nkola because obeera mu bbaala paka sanga mwenda ogw'ekiro kati ate ngo eno show ya kukeera 12 ndabira okusoma kitegeera kati nga ye challenge naye olwokuba nti nali njagala radio because radio temenya nti oba oyambadde otya te demanding nnyo nga TV they just want the voice okitegeera so nengamba soke kanzikirize ate nga nawe waliwo naye engeri y'akasente bakakuwanga ate n'omulimu gwe bakuyitidde obuyitizi at least ko si byakola application ate nyonnyola kakasa yeah so nengamba it's okay nenjoyininga radio. So that's how you joined the journey. Ne olalonga eri yonna career nali nkozesa mannya ga MC EDRINE. Bino bya EDRINE kawuma kinaalwa bizze wano after COVID eri ndayitanga MC EDRINE mu bbaala yonna otandika okwogera amannya ag'ekika aganga ag'ekika no COVID bwe yajja baatuwaamu break ne tuddeeka because the president yali alagidde abakozi ba gavumenti babasale to 30%. Kati nali omu ku abo be baasala 30% tutule waka. Kati COVID bwe yajja it was a period of kwetereza. You reshuffle your life. Ne tunuulira ne ngamba naye kati ba MC abayita ba MC bameka bali obulungi. Nga bw'otunuulira nga gw'olabako ayinza obba MC Katsi ne tunuulira nga ba MC bonna abasinga haso abasinga obulungi haso bahasolinga tebalina ssente. Kati nga netunuulira abakozesa amannya gaabwe bali batya nga ndaba they are well off nga ntunuulira Made in Sereko Sebuliba nendaba Abe Mukiibi Nkaaga nendaba Roger Mugisha
nendaba Kazora, nendaba nyawo Patrick Mujuka, nenetunuulira neŋŋamba who do I want to be? Njagala kubeera MC Katsi n'abalala abalinga bwe batyo, oba njagala kubeera ba MC bana abakomandinga respect and bagagga and bakola emikolo egy'ebbeeyi and babawa ekitiibwa osobola osayininga nga amannya go gasobola okusayiningisa ddiiro ya miliyoni 5 naye MC kizibu kuwa nti gwe MC gundi bakuwa ddiiro ya miliyoni 5 mistrust ebeerawo. Ngenda olaba n'abaana abakatandika naye atandise jjo naye yeyita MC gundi kati nga obuliramu abo branding nga ebulamu nnyo. Let me rebrand myself. Kati I must go back to my names. Nga branding nendaba nsomye I can be an MP. Bwe natuuka okubeera omubaka wa parliament gye bujjeeyo ate mbeerenga nina kusooka mbonebonenga Bobi Wine because Bobi Wine twali tumumanyi nga Bobi Wine. Kati yalwana nnyo okutumanyiza Robert Kyagulanyi. Ekigeera naye ng'ate bw'oba nga obamanyizizza kati erinnya ne balitegeera kyangu nnyo okubanga erinnya lyo tewetaaga kutunda oba brashingako bubrashinzyeggwoyo. So nensalawo nti kati I should go back to EDRINE Kawuma Kinaarwa biri ebya MC n'ebyesonyiwa. So that's how you come back to your own yes, names? My own names. Nengasigaza nemanya nti kati gamanyiza bantu kyekyokka bagategeere nti gwe EDRINE Kawuma Kinaarwa. Awo wonna COVID period wabikolera? Ojja bwe nakyusiza okuvaayo. Mwebale nnyo abalabi ba Brown Skin Events, mwebale kubanga muli naffe muwakinga omwami ono Izan MC atunyonyodde yenna gy'avudde. Webale kuba muntu mukozi nze yo inspiring me by the way. No, it is a hustle. Amaanyi nti however long it can take naye era byetaagamu n'amagezi. Oteekamu amagezi and Teka wano na wali don't focus on only one thing. And career is not built in one day. Kinyagala kubuli abavuka abali eyo nti olaba buli wobeerawo abantu abaliwo bakula bwe bakula gwotuuka ng'ate kati gwoli mu space eyo we babadde otegeera kati bw'otunuulira radio abaze babeeramu kankuwa example abamu bavaamu nga tebafunye ssente lwaki omu atuuka nga radio bw'oba obaddemu nga tebakusasula you are gaining the experience. Kati bano gye bakoma okuwanduka gwe you stand alone mu kibira otuuka oli nga bw'atunuulira bw'aba radio empyezze nga ebatunuulira ani alina experience ya radio asobola otukolera nti EDRINE abaddewo has seen it all oba akoze radio ebbanga asobola olaba kati otandika okufuna ku miliyoni 2 gotafunangako mu salale otegeera otegeera bwe batunuulira abantu abalina experience n'abasajja bakulu abaliwo abasobola okutuula mu meeting ya media nga kyeboogerako bakitegeera bajja tunulatunulanga bajja giwulira nga balaba gwe gwaliwo nga baliwo nno baavaamu. So career pays with time and with experience. They pay experience, they pay the brand, they pay your network connection and how do you market yourself. Because kati eyandeta ku radio yamala kundaba nga nkola mu MC. Yes, atenga wakolako neri ku Tiger. Abampa emikolo abasinga bandabye nga nkola MC okitegeera. Yes. Olwaleero kati oli okuyita amalala banga you've been there mu media obirabye okwesiga omuntu atabaddewo nyusicha tosobola kujja in one day tukyakozesa Colgate however much brand za toothpaste because of okubuilding a brand gwe banansonyiwa siri balangira eri onoonya kiwi kitegeera wadde endala gyezi naye ogamba kiwi is better baluddewo erina trust mu bantu media houses eziruddewo nazo obeera ne trust okitegeera so kyekyo n'abantu because ekikufuula oluusi omugagga bantu kati abantu tosobola bakuŋŋaanya mu mwaka gumu oba ebiri. It is a couple of years ezijja zezimba n'omanya bamanager ba station n'otuuka mu league nga kati odiiringa n'abamanager n'otuuka mu league nga kati oyogera n'abannannyini radio n'abagagga abasobola okukola radio nti bw'atuuka okusetting up TV station oba media house nga Brown Media ajjako era enkyanoonye nga gw'olina experience gwe gwamanyi gwabaddewo anoonya PR gwe gwajja olaba because anoonya omuntu alabye omukulu kyekirungi ekyokukozesa material wise. Yeah.
mizindalo gikutte gyonna nze nakola mu bakilabu MCing kola dance force nga yegambye nakola drive mbadde ku stage nzikoze embaga nzikoze manye emizina gy'embaga okwanjula njikoze emikolo gy'okwanjula so when it comes to public speaking tolina kyongamba byonna mbikozeeko ate kati how can you be an MC nga you can't do public speaking kitegeeza ebintu byo bitambula wamu tutambula so munaite mu giving up push on consistency and persistence. It is hard to be persistent and it is hard to be consistent, but it pays off after it pays off. It pays off and greatly chikusasula bulungi. Chikusasula bulungi. Nolwekyo gwena ali mu medium muvubuka atandika olwaleero tojja beera EDRINE, tojja beera Ndawusi, tojja beera ni because babaddewo. Ndawusi has been on radio for 20 years and above. And beyond, because I'm 20, I'm 25. You are 25. Yatandika you are 5. Yes, nze mu entertainment ninako 12 years. Ngambikola era kati abaana bajja kati abanda banga ntandika luli 2012 kati wanda bulwalira gambo yo gayi wadda tebakula otegera kwebala 2012 abasinga kabi yali muri bakadde actually si bakadde baddewo bakeera ebintu bino twabikeera otegera so mulemereko mu kyonna kyokola it will definitely pay off later on. We will do as you say because era tulabako siri ebino natandika ne pani omu kati nina pani kikumi tulabyeko nti things have not happened just out of a blue blink of an eye. So mulabi wa Brown Events kyezimba leero tubadde ne MC Mulawa Adrian MC EDRINE Kawuma Kinarwa erinya lirindi jawa Mulawa Kinarwa liri kutawanya era litawanya bangi naye but well done oyo yenze mwebale nnyo okubanga mukyali naffe. He's a good person by the way era kimanya bakozeko naye mumumanyi mujja tujulira. You put in the comments. Thank you so much mwebale kubanga mukyali naffe. Like, subscribe and follow for more. Tuyina TikTok account. You can go check on me on TikTok at Nahia Nadia JND. So look checking out Brown Events to in a TikTok account. Ne media zendale stamp. Nange basobola okungoberera ndi ku social media wonna otekamu EDRINE Kawuma Kinarwa ne Google tekamu EDRINE Kawuma Kinarwa bajja kuleetera ebinkwatako byonna. Yes, ndi ku 0706 yes 92 32 86 in case oyina embaga no kwanjula oyina corporate party, birthday party, you want an MC kubira I will do your function very well. Mkorogo gubere. Njagala kukola. Burial ceremony. Eyamuzadde wange oba omuntu yenna. Njagala MC, someone can't invite you. You can come. Omanyina ku zino events za burials bazongera mulongo kati ziri very corporate and organized. So you call me. Semasanyu goka ne mububi. Yeah, we can do the event. Kasachi banga cha. Bajukiza event bajukiza na kuzomwezi 3 November. Dine with EDRINE Kawuma Kinarwa tugenda bya ku Divine Village restaurant wetugenda beera kuingia emitwalo 2 ku mitwalo 5 n'emitwalo 3. Nina abayimbi bani na Mary Butter abapya n'abakadde Mary Butter, Chris Banina, Flash Love, Lona, Queen Florence, nina Sparks babi, nina Zigidi, nina MC Mariachi, Orisha M, nina abafani ba mulongo babiri. Mulongo babiri wali yangamye agenda wagenda okutula tubeere otunyumirwe naye batumbetu Maulana and Rain, Stuart and Bruno. Industry yonna tujja beerawo nga 3 November. So if you are a fan of comedy, you're a fan of artists, musicians, radio presenter wangu waleto mulongo babiri. Mulongo babiri. Nina mulongo babiri, nina Buchaze, nina Mulangira Ndaus, nina Ani Sebunya. Nina bona bajja beerawo. Jabala baba n'abantu bemubatiye yo naye obatuka ko they are not bad. Come and dine with them.
tunyumirwe nabo nyumyemu naye muntu inspiring so ostegeera come on come on mujje mubeerewo tusaleko cake ya 12 years eyo babuulire gundi gyokolere in case kale CMC the band ennaku zange mbeera buli Monday mbeera Lubaga guest house ninawo live band engo band gye tukola nayo buli Lwakubiri nkola ne jam session ya Eddie Kenzo Uganda National Musician Federation buli Lwakubiri ku Haru Hotel Mutundwe former Serene Suits wenkoleraawo buli Lwakuna mbeera ku Jeju Enansana mu ne Cheza Production no Mulangira House ye band gyenkolera buli Friday mbeera Lubaga ku Divine Village nkola ne Divine Band awo Lubaga ku Red Cross awo ku Ngalabye Mengo wembeera buli Saturday mbeera Nansana ku Jeju awo nkola ne Dana Band gye tukola nayo every Saturday n'emikolo ne Sundays zose zibaamu events mikolo bwegibaawo so mpumbulamu Lwakusatu na Sunday zokka zembeerako abeerako ku Shake Star Radio kamise nini nomanya abiri ku Star mbeerako buli everyday mbeerako buli lunaku ku Star FM 87.5 ku makya saawa mpaka saawa 3 mu program Ennyonyi Enkeeze. So thank you so much. Yeah man, thank you for hosting me. Thank you for making me to feel at home. You're welcome. Webale nnyo bongera okugoberera Brown Media, Brown Skin Events. Because we are wide. Kola camera work. Tukola emikolo. Brown yavaamu bwa DJs. Nakola naye ku DJing nga scratching awali wonna. Ne tubagoberere ku YouTube ku social media wonna. Nina ne YouTube channel gye nkola nayo nange bagita Busesa Media. Kola interviews ez'abayimbi ne stories eziba zikutta kati mu industry tulako ne tuzikubaganyako ebirowoozo. So that's me. Twalamu ebikugasa ebitakugasa byesonyiwe. Thank you so much. Stay well, keep tuned. You choose Brown Skin Events. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala. Bye.